Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero abakkiriza mu kanisa ya Life in Christ Miracle Church esangibwa e Bukoto basuze beebaza Katonda bayisiza mu mwaka oguweddeko ogwa 2023 nga mu kusaba kuno omusumba w'ekkanisa eno Kalenzi mwe yasinzidde ne yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okusonyiwa abasibe abadde bamaze emyaka nga bavundira mu makomera. Nawulidde ebikumi bye yasonyiye okusinziira ku be baawaayo nga basaba Pulezidenti abawe ekisonyiwo. Ku ssaawa 6 zennyini ez'ekiro abakkiriza bawuubye bendera mu bbanga ng'akabonero ak'okwaniriza omwaka ogwa 2024 era ekiraga obuwanguzi. Bw'abadde ayogerako eri abakkiriza, omusumba Kalenzi abategeeza nti omwaka guno tuguyindidde n'omulamwa era n'asaba Pulezidenti Museveni okutunula abasibe abalala abaasibibwa obwemagera bateebwe ate n'abo abaluddeyo nga tebawozesebwa nabo balowoozebweko bafune obwenkanya. Yanza twebaza gavumenti nti n'abalala kyemanyi mukomera waliyo n'abalala munnange be baalanga obwemaga batalina misango naye nabo singa bayambibwa ne basonyiyibwa ne bavaayo kyali badde kirungi. Omusumba Kalenzi amaliriza abakuutira okweggyako ebitabayamba ng'emikwano, emirimu egibazingamya bye batunda kw'ossa n'ebintu ebirala ng'ekyokulabirako kyawadde kibadde kya luti Ibrahim gwe yayawukanako Katonda n'amuviirayo. Mu bantu mu mikwano gyo oyo atakutwala mu maaso mabega gamba konti amiina omulimo ogutakuzimba kugenda mu maaso mabega. Mu ngeri emu omusumba w'ekkanisa y'e Kabubbu Community Church esangibwa e Kabubbu mu ggombolola y'e Nangabo Kasangati Peter Babu bw'abadde ayingiza abakkiriza mu mwaka omujja ogwa 2024 abasibiridde entanda y'okozesa okusomoozebwa ku bayiseemu mu mwaka ogwa 2023 kibayamba okukola ebyabalema. Tukozese okusoomoozebwa kwonna kwe tuyiseemu mu 2023 kwe tuba tulinnyira tusobole okukyusa obulamu. Omanyi bw'oba okola ekintu ng'oyagala kikyukemu olina okukola ebintu ebitali bye bimu nga by'obadde okola. Ono abakuutidde okukozesa amaanyi mu byonna bye bakola n'okutandikawo emirimu egyabwe ate bagyagale wamu n'okukola n'obumalirivu ng'ategeeza nti kino kye kiseera buli muntu okuteekawo wamu n'okuwandiika enteekateeka zaabwe ez'omwaka guno. N'olwekyo buli kyokola kikole n'amaanyi ate muveeyo mutandike ebintu mu 2024. Bizinesi ne bweba yagwa gitandike buto, omudaala ne bwe guba gwagwa guddemu buto kubanga omwaka 2024 gwakweraga kwa Mukama. It's a year of manifestation. Abasumba bonna awatali kwekutulamu basiimye omukutu ogwa KSTV n'abatandisi baayo olw'okwagaliza obuweereza bonna kuba KSTV babeereddewo ng'ewa buli omu omukisa oguweereza era ne bakuutira ne bannayuganda bonna okugiraba kubanga yokka erina pulogulaamu eziteesittaza. Bakama baffe aba KSTV n'abakozi mwenna njagala okutwala omukisa guno okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era Mukama abawe omukisa abawe 2024 nga mulungi ddala. Eyo TV y'abalokole ye TV ebaako ebintu eby'omwoyo ye TV etagenda kwesitaza baana bo. KSTV ye TV ebeereddewo amakanisa gonna. Kakasa nti mu nnyumba yo tozibya lunaku. Erina pulogulaamu z'abaana nnungi nnyo. Erina pulogulaamu z'omwoyo nnungi nnyo. Wano mu Bukoto. Wano mu Bukoto. Life in Christ Miracle Church. Ne bw'ebeera Najjeera. Ne bw'ebeera Buwaate. Betulaba KSTV. KSTV Mukama abawe omukisa. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV agaalero.